ngati ne tutuuka ku Nabatanzi omwogeddeko tebufunze oyo ndifa mulojja mu ntaana ayo ogambye ki bwe baba balootera mu ntaana ndimulooterayo Desire Luzinda ate kiri kitya oyo yali mwana mulungi nnyo Desire Luzinda mwe mwamutwala nga bulala naye nga yali bulala era ku Desire Luzinda ndowooza nze nali omukyamu wali mukyamu lwaki namuyisa bubi naye yali mutuufu nnyo era sina kibi kyenyinza kumwogerako kiki wamukola ekibi namutwala nga abantu bwe boogera so singa bwali n'atasobola kugumiikiriza naye ate mu balabi balaba Desire muyaaye ku Nabatanzi kati no Desire talina buyaaye bwonna bwe tuba tubala buyaaye ayina 3% ate Nabatanzi ali mu 90 bw'oba ne 100 nga bondi omu omuwa max Desire omuwa 3% Nabatanzi 90 muki mu buyaaye naye Nabatanzi kyakola yakimanyi ate naye yatukola yesirika era asirike yavaayo juzi oba byali bituufu n'ayogera naye ebyo byonna bye yayogera pozitaddamu kuba ndi mwetegefu omuddamu nawulira agamba nti omusajja simanyi tazaala biki oba bipyali bipya oba bikadde simanyi naye kaageza n'afulumya okwogera ekigambo kyonna mujja kumpulira ku seeni eni mukyala w'omukulu yani amanya ng'ontutte wala azaala abaana bakulu gyali muwe ekitiibwa ye Nakyejwe Aliet yonondoza ali maaso awo ayambadde red niko tuplayingiremu awo nabasanga nabugabo siyo nali mu ready abo tuwasaba wase tubasanga ku kibuga kuno ali mu ready siyo mukyalo omukulu naye nga yali mukyalawo ate nze mbadde mayi yali omukyalo omukulu waliwo ono tuplayingire ku birthday ono tulabe waliwo ali ku birthday ate onkoze nze mbadde mayi yali omukyalo zina mukyala wange omukulu playingamu togamba oyo olw'omukwano siba kuba nti nina nnyo era siba kuba nti nina naye nkikoze nga kijja ku ntobo ya mutima gwange nsanyuse nnyo mukyala wange ekintu kyankoledde kuba tekituukangako nze naye mulabye tavani kiki bwenyuma mwali mutavani kiki ogirabe bwenyuma mu VIP oleetangayo akabaga n'olaba wayitirivu kitegeera bbaala ey'okugulawundi ate oyo abadde yakolera birthday yani tumuyite namba mmeka oba yali mukyala wange naye gyali era gyali naye banna oli musajja kasita ofuna ssente zikutuma ebintu bingi kati seguya onansonyiwa naye olabika tonnafuna ssente nkyali awo nsaba katonda njiira ez'omuyiika naye bw'onaazifuna olina ebintu byojja okulaba otandike okunsaasira nti kale navumanga balwasa nga simanyi kyebizibu kyebaliko nga tomanyi kizibu kyebaliko kaakati Lwasa kabako yawasiza yayanjudde eggulo nalabye akaaba saategedde tumumuliseekaawo just eggulo n'akaaba mu ssanyu lingi nnyo kabaka oyo bwe bityo so oyo tumuvuddeko kati waliwo ate omulangira Arnold Simbwa Ssekamaanya yafudde omusajja yawona eryato mu Novemba nga 2018 oyo kabaka awedde
omusajja n'agenda afa muganda waffe oyo seriously nawulidde obusungu bungi nnyo bambi omulangira yannumye nnyo naye mukama muwe kiwummule kyembeembe. Kati tugenda kusibira olwo lwe lugambo lwe twakola wano oye mulangira mujjukire ku lyato bw'atyo omulangira n'awona omulangira teyafudde naye katukulekera interview eno ffe nga tukusiibudde gye yatunnyonnyola engeri gye yawonamu eryato kyokka Katonda n'amuyita ono nno muganda wa Kabaka Ronald Muwenda Mutebi